Bano bwe badde bazza omuliro bategeezezza nti ebigambo bya pulezidenti byakutiisatiisa kyokka ng'asanze balaba. Ffe tukivumira kino kyonna kyeyogedde naye alinde 2016 nga tumaze naffe okwetereeza bulungi nga tukola kati ekinava mu y'ebiraka ye y'anaakinnyonnyoka. Ffe tujja kwongeramu ekitiibwa kye ng'omukulembeze w'eggwanga naye tusuubira naye yalituwadde ekitiibwa nga ffe ab'oludda oluvuganya. Abamu bagasseeko nti enjogera ya Pulezidenti Museveni ekyobola bannayuganda abatali bamativu na nfuga ye. Bangi nnyo abali dissatisfied abemulugunya ku ngeri gavumenti ye gyekola emirimu gyayo, service delivery. Kakati yo okugamba nti yasinze dda abanga avuma bannayuganda abatakanya naye. Naye ekyokuba nti ffe twegasse kati tulaba kirabika kimutiisizza kyova olaba atandika okwogera ebyo. Naye akimanyi tasobola kutuwangula. Oba asobola otuwangula lwaki teyawangula Luweero. Abavuganya gavumenti bagamba nti amaanyi gabali mu kwegatta era nga kubatadde essira okusobola okuwangula NRM. Katusooke twegatte tulabe nti Museveni agenze tulyoke naffe twenyweze. The moment the opposition unite and they bring in one candidate, I am telling you Museveni is gone. The typical example we have seen in Luweero. Wabula Betty Kamya wa Uganda Federal Alliance agamba nti abavuganya ne begatta batete basobola kuwangula Pulezidenti Museveni era ng'ekyetaagisa okukyusa ssemateeka. Nti ekizibu kya Uganda ekikulu ssemateeka baamubaga bubi. Ne bw'ojjawo Museveni n'oteekawo Betty Kamya n'omuwaafugire mu ssemateeka eno, Betty Kamya akufuukira olukokobe. Ekyo njagala okikukakasa kubanga ssemateeka ono ebitundu 8 ku 10 biwa Pulezidenti buyinza. Bannabyabufuzi bazze boogera ebikankana ku kalulu ka 2016 walinga kyabuzaayo ekiseera. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi.